olwaleero abaami ba Kabaka ab'emiruka mu ssaza Kyaddondo bwe batandise okutuuzibwa okusobola okutambuza emirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Enteekateeka eno esookedde mu luka gwa Ssaabaddu Mutungo ng'emikolo gino gikulembeddwa omumyuka wa Kaggo owookubiri Dr. Fiona Kalinda. Nze Mukwaya Sulaiman naye amakukuuma ebyama bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yeyama nti nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka. Mu bubaka bwe Kaggo abakubiriza okusoosowaza ensonga Ssemasonga ettaano ez'Obwakabaka okusobola okutambulizaako emirimu gyabwe. Okunyweza, okukuuma n'okutaasa Namulondo, okugaba n'obuyinza mu nkola eya federo. Ono era abakuutidde okuweereza Ssaabasajja n'omutima gumu era bamukwasizeeko mu kukubiriza abantu okukola bejje mu bwavu obukudde ejjembe. Temwerabira bulijjo okukumaakuma abantu b'Abeene mu kitundu kye mukulembera. Kubiriza abantu bakose bulungi obutimba bw'ensiri, tubakunge omulimu gwaffe kubakunga bagende bafune obutimba bw'ensiri n'okubannyonnyola ky'omusujja kati gye kattira akyasinze wano mu Uganda. Tubakubiriza okakasa nti mugaziya ebyenfuna naye nga temutunze ettaka. Ensangi zino Kyaddondo ono ssebo Kaggo awoomeredde nnyo. Abakulembeze b'ekitundu kino beebazizza Kaggo okubasuulirayo omwoyo. Kyokka ne basaba abantu ba Buganda okwekuuma mu Kenenya naddala mu kiseera kino eky'ennaku enkulu. Yozaayoza era tukusabira nti omulimu Ssaabasajja Kabaka gwe yakutumye ogukole bulungi. Tugenda okukolera wamu ffenna okulaba nti no Obwakabaka mu Mutungo ate n'eggombolola Nakawa butambula bulungi. Buno mulembe gwa Butebi tulina okuba tuli balamu tusomesa abantu okwekuuma obulwadde gye buli n'ennaku zo tugendamu enkulu zibe kugamba nga abantu beekuuma abantu bafiira nnyo mu nnaku zino. Tugenda okukola omulimu omulungi kubanga omulimu omulungi ojja kutwongerako ate tuba kuyambako n'okutegeeza abaami ba Ssaabasajja n'abantu be ebigenda mu maaso naddala ebifo emmengo. Mu ngeri y'emu abaami ba Kabaka mu luka gwa Musaale Busukuma batuuziddwa era bakubiriziddwa okubeera ekyokulabirako wakati nga bakola emirimu gyabwe. Tulokkalire ng'abantu be mukulembere omuluka guno wamu n'omwami ow'omuluka olondeddwa naye. Kugatta abantu ba Kabaka babadde bawukanyeemu naye naddala njagala okutandika nabo nga mbazimba mu nkola eya powesa mu byalo byonna ebitaano. Shafiki Galiwango, BBS Telefina. Amawulire gambuze gocha.